Michelle. I won first runner-up. My favorite hobbies are swimming, skating, and I love dancing. How many crowns do you have for now? I have 3 crowns. Wow. How old are you? I'm 7 years old. In your country? I love most is my food. Food, family, and friends. Owulira otya omwana we yatuuse kukulabira? I'm so proud of her. She's such an amazing girl, and I've been there with her through her journey together with Miss Doreen. Kati awo katusabe Mukama atukwatireko ne maaso. We will continue to support her till she gets tired. Buzibu ki bw'osinza okusisinkana mu lugendo lw'omwana oyo paka watuuse? Mu lugendo lwe nsinza osisinkana obuzibu, so far so good, tewabadde nnyo obuzibu kubanga byagala, and tubadde tufunye chance nti this time agenze ali mu holiday. First time twafunamu challenges yali akyasoma, naye twogera n'essomero erituwa eyo wiiki, kale kyamuleetera okukoowa naye nga yali akyagala. Kati this time ali mu holiday, buli kimu akikoze n'amutima gumu, tekyebaza. Omuntu kale abazadde abali eyo abakukyogera ebitone by'abaana nga gwe mother oyinza bagamba ki? Abazadde kyenyinza obagamba nti abaana guno omulembe si gwe mulembe gwaffe gwe twakulirako. Abaana ennaku zino bayize ebintu bingi, ffe kye tulina okukola kubasapootinga where necessary. Omwana kasita aba nga ayagala ekintu tetubafoosinga kye batayagala kukola. Kasita olaba nga this is her talent, this is what she's comfortable with, let's support them anyway. It doesn't matter whether you don't have money, whether you have too much money, or supporting n'ekitono ky'olina mpola mpola.